Finally, amazima gamaze ne gazuuka ku bibadde biriwo ebibadde bigambibwa mbu Bobi Wine alina omukyala mu America obujulizi mbuyina mu maaso awo. Weasel ne Chameleone bo munnaye bakiguddeko nawo obujulizi mbuyina mu maaso awo. Munnaye Barbie Kyagulanyi amaze n'afuna ku ssanyu. Bibadde basibalaniza okuwoolokopya omugambo. Munnaye kati ssaawa zino bamuzizzaako. Congz z'omukwano zaayitinganye edda anti bwe njogera ssaawa zino ali lubuuso naye nga mugamba mutya Ssangalyambogo naye muyina mu maaso awo anyuma omulabyeko. Bannaye kansubire muli bulungi era ng'enkola yaffe basaba video mugimpereka like era n'ensaba mukwano gwo yenna atanaba kusubscribinga tusubscribinga era onyigende mu notification bell oleme kusubwa buli kimu kyonna kye mba nteekayo. Munnange ye jjajja Ichulya tannazikiza byatandika ng'ebyokusaaga naye kati ye buli lukya waba supagulu mukwano yayongeddeko ate omulala omupya. Bannange Sikuriza y'okutandisa bukolokolo ne Lighton Nambiru ne Arthur Kayima kw'otadde ne Bawo Lighton Nambiru. Munnange abadde mu nkubo abantu babadde bagamba mbu bano abantu Lighton Nambiru ne Arthur Kayima mbu beerimu akantu mbu era beekola obwannabunnya naye munnange b'ebintu si bituufu. Munnange olunaku lwayo Lighton Nambiru avuddeyo n'atimba omwana w'abandi ku billboard. Mba ngamba bbaawe kati simanyi bannaye mu mwenna abali bapoloka omugambo nga mugamba mbu Arthur Kayima simanyi beeyagala ne Lighton Nambiru. Munnange ebintu ebyo si bituufu. Lighton Nambiru avuddeyo n'atangaaza ensi n'apostinga bbaawe era n'amwagaliza amazaalibwa amalungi era ng'okutadde omuko munnaye Arthur Kayima bamukwano bukwano ne Lighton Nambiru era munnaye n'omuko naye n'ayagaliza mukowe amazaalibwa amalungi ate ye biri ku sayidize eyo. Munnange omugambo gwo gwatokomosa oguweera ddala nga kw'otadde n'ebadde biyitingana ku Bobi Wine naani n'ono omwana muwala kayita Sikaliyo munnaye agabadde agali mu nkuubo babadde bagamba munnaye Bobi Wine buno buli waba agenzeko mu America abagenze kusisinkana ono omwana muwalaani kayita Sikaliyo munnange ebintu ebyo si bituufu nga tukimanyi bulungi nnyo Bobi Wine yava mu baana bandiga munnange abaana b'endiga byakola ki byevaamu be bamuzaala ate tugenza okunoonyerezaako okukola okunoonyereza bambi nga n'ono omuwala kayita Sikaliyo nga naye nga naye bambi yeddira ndiga ekitegeeza just bamukwano bukwano brother ne sister bye biri ku sayidi ezeeyo. Bannaye nga bapolokose mugambo era bwenkyogera ssaawa zino munnange Barbie amazzi go anywera anywa na mutima gumu munnange omusajja abuliko muki omusajja abuliko obwomu ono kayita Sikaliyo nnyongero kiddamu era nga nkikattiza munnaye wa Luganda brother na sister bye biri mu sayidi ezeeyo. Kati nsekeredde abaali batema omugambo bwera Arthur Kayima simanya yeebegudde omukadde Lighton Nambiru biki munnaye bali ba mukwano bukwano munnaye Lighton Nambiru era avuddeyo n'apostinga omusajja we omuthonko. Munnange ate yo nga nkugiyo nkuvuze bukolokolo nkutute Omumbeja Ssangalyambogo katono nnyo mukwano kye yeekoze enkoko bwana ate mala enkongereyo n'amawulire amalala. Bo munnange ba social engineers omulimu bo tebannazikiza bakyakolera ddala ku sayidi ya Prime Asiimwe muno tukimanyi ennaku zino ali single naye munnaye bo ba social engineers buli we balaba nga yekwasiza omuntu yenna kale n'ekifaananyi munnaye nga bagamba oyo nno munnange sayizi oyo nno munnange biki kugamba bo omulimu tebannazikiza era bo bakwatiddwa maanyi ate era nga nkuuzizzaako eno ku baagaana Sasha Ferguson munnaye kyaddala kyamaze n'afuna olubuto nga olabaawo munnaye babadde bali kujaganyaawo nga bali masanya munnange ba social engineers omwana yafuuka omwana omanyi bo munnaye kasita balaba nga omuntu afumbiddwa bo tabanyumiza kintu kirala kyonna bo babeera bamanyi ekiddako lubaluki babeera bamanyi ekiddako olubalubuto kati munnaye babadde mamubanja olubuto misana na kiro munnange tulya mmere ya musajja ya bwereere munnange ebintu by'omusajja munnange gira omusajja omuzaayire munnange ebiki egamba bo munnaye ba social engineers basobola okukozesa ekintu mukwano nga tonnabakolaki nga tonnaba nakweteeka bye biri mu sayidi eze era munnaye nga wolabaawo
awo gabadde masanyu meerere bannaye kikabukabu leka yenjogere kiyindekeki namukawuka video mukirabireko ate ngenda kuteerako video ya Ichuli ng'ate alumbye bubi nnyo nnyo Wizo ne Jose Chameleone chika ne Wizo Chameleone ne Wizo mwesonyiwe fujjo limukola Casablanca Chameleone period yegenze obudde bw'ekiro Chameleone bubi nnyo legend ne Wizo okulwa mu bbala ne muddanga yeekasaawa 11 Chameleone emirembe gikyuse omwana ajja okufumita olukato emirembe gikyuse mulekerawo beera mu mabbala nga mukuba abantu kakati Giribo musajja akukuuma buli we mulaga Chameleone Giribo buli muntu amukuuma nange kati ate oteeka embeera ku Giribo okitegeera obudde bw'ekiro bannange ng'abantu bakukuumye emyaka 2 bukozese bulungi Wizo mulekerawo effujjo ly'amabaala bw'atyo lediyo bwe yafa kuba na fujjo lediyo twamugamba nga lekerawo effujjo nga lediyo tawulira nze I was not surprised nga bamukubye n'afa because yali atankula entalo eziri unnecessary lediyo ne walala abantu 5 atandika olutalo nga tajja bbalako nabo Chameleone obudde bugenze lekerawo ebintu ebyo by'olwanira mu mabaala Wizo nakutadde mu listi abantu abali indisciplined nga ne mama wumo aninanye nenga nino bagamba omwaka guno gwonna tailed by events omaziseeko nga golaga omusimbi ow'empisa embi otomera omutungo otamidde oddayo kiro wuuyo oyina domestic violence kati Chameleone okulwana biri tekikyakolera ate olwana n'abaana bakukuuma Giribo buli muntu amukuumye kuva kusira radio yennyini omugenzi nze King Saha gwe wennyini Chameleone buli woolaga bagiribo be bakubeereramu ate lwaki ng'otuka kweki njagala kusaba Chameleone lekeraawo ebintu ebyo mu bulamu budde bw'ekiro n'obudde bugenderedde ddayo ng'ikanga bukyali owummule wano wagenzo yimbe Kololo Chameleone imagine senge Kololo wali mu kasuuti nga ikiri wembeera nga ngenda ku parliament nojjo yimbira mu 7 ng'okubya akasuuti nga Chameleone senior youth n'akagatta akalungi n'okwata omuzinda ng'oyimba okutte mu nsaba sina balubalubaale president yandibadde anxious okwagala okulaba naawe wandiyimbye ogenda towards gyali naye oze oyambadde nga kididi odduka emisindo olaba Museveni simanyi mpayo ku kifaananyi legend Chameleone olina opima emikolo egimu kati ng'ogwo omukolo ti president agenda laba youth ng'otuuse ku 43 years nga yegwe muyimbye emyaka 2 Chameleone wetuyinza kugira mu jini na t-shirt ne sinika wadde oli muyimbi awo Silver Kyagulanyi we bwalaga ewala Silver Kyagulanyi ajjo yimbira Nnabagereka n'akola ati ng'asanyusa okulaba ku Silver Kyagulanyi kubanga enneekaalinga omusajja go n'obagamba ovume Silver Kyagulanyi otya n'owokutandikira olina okufuna enneekaalinga ng'otuuse mu bakulu Chameleone ekyokubiri president bamukuba bw'ama n'olowooza mbwalwe bagenda okukolako olina ofuna appointment oba